Ekiwa eky'omubaka wa Nnyendo Mukungu era Kamisona Mathias Mpuuga nga kikulembeddwamu Lubega Walter Mukaako, omubaka omukyalo wa Masaka Juliet Kakande Nakabuye kw'ossa omubaka Muhammad Sentayi. Omukolo gw'okusibula Ssegiriinya baguteekedde ku kisaawe ekiri okumpi n'amaka g'omubaka Ssegiriinya. Ate ekiwayi ky'e Kavule nga kikulembeddwamu akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala b'enkambi bagikubye mu maka g'omubaka Ssegiriinya ng'eno omugenzi gy'aziikiddwa. Wano abakungubazi balabise nga basobedde okumanya omukolo omutuufu wayo guli, era abamu batandise mpola okwabulira ekisaawe Mpuuga gye yabadde ategese omukolo, ng'era obutebe bungi omuli n'obw'abakungu busigadde bukalu. Abamu ku bakonkumalidde mu kisaawe wano kwe kubadde poliisi ya Paalamenti ebadde yeetegese okukubira omubaka Ssegiriinya bandi, era nabo balabiddwako nga basobeddwa eka ne mu kibira. Oluvannyuma abamu ku bantu abatonotono abasigadde ku mukolo guno balabiddwako nga beeyuna ennyiriri okubadde kugabirwa emmere. Wabaddewo vaawo mpitewo nga abakungubazi bambukayo bakkirira era entuuyo katazi baggwa mu kiwanga, ng'era abamu balaze okunyolwa olw'ab'ebyokwerinda okuziba amakubo ne bawaliza okugenda mu kisaawe gye bagamba nti gye babadde balina okugenda. Batubuzaabuza fe omukulembeze waffe ali eno emmere bagyerire bitegese n'emanga byabwe bagenda kuziika sayidi eno era pulezidenti yaringidde edda n'edduwa ewedde. Tutabuddemu wedda tuli eri sayidi y'ekyemmanga nga tumanyi nti mayiti eno baagigaanidde, n'oluvannyuma tukitegedde nga tugenda eri mayiti. Bagendayo kulya kamere kubanga kamere gyekali naye ate nga tetwazze kulya, twazze ku mukolo gwa kuziika. Genda eno tugyeyo abantu baffe abali eno babadde basibidde eno. Oluvannyuma lw'okusoberwa abatandise okusaala nga bwe balinda omubiri gwa Ssegiriinya, wabula bakanze kulinda nga buteerere nga n'abamu balabiddwako nga bakuba amasimu ag'okumukumu kyokka nga nakyo mpawo kikyusiza. Bano oluvannyuma lw'essuubi okubaggwa batandise okuwa obubaka, ng'era buli abadde avaayo okwogera abadde mukaawo ng'enswera enkubeko. Sheikh Isma Ssesimba yasoose okwogera ng'onaatendereza Ssegiriinya olw'okwerandiza yekka n'asaba Nnayuganda okumuyigirako. Najjakima amazzi nga bwe yayogera, Allah olwaliro amufudde ekyengera mu nsi, ye mmemba wa Paalamenti essaawa eno afudde aziikiddwa ku bunkenke. Mathias Mpuuga Nsamba nga omubaka w'ekitundu kino era Kamisona wa Paalamenti olukutte akazindaalo asoose kwetondera abafamire olw'ebibaddewo. Baamugyako ekitiibwa kye nga mulamu, basala bamugoberere ne mu kufa bamutyoboole nga bamutyobodde. Famire ndyetondera olw'ebibaddewo, si bwe tufaanana ffenna. Alangidde ab'NUP obutaba na mpisa ne batuuka n'okuwamba omufu. Abaatereka obukulembeze ekyokuwamba abafuti bakintendeka, sikimanyi balwanira mulambo, kibadde sina bwembera mutoolo wakulwanira mufu gwe simanyiiko. Uganda kyese simba simanyi balwanira bafu okwata wa mutwe magulu okola otya. Ono mu ngeri y'emu yeewunyiza ab'NUP abali mu kulamuza ekifo ky'omubaka Ssegiriinya wadde nga abadde tannaziikibwa. Ssegiriinya nga weebase gy'oli nyala kutegeeza, nyala kuwa update nti abaali bakukyaba babadde wano nga bakukiina ne mubufu, era nyala kuwa update misa update gy'oli nti abantu abakiina nga oli mulwadde era bazze okukiina omulambo gwo babaddewo wano, nti abantu abakukiina ne bakutyoboola nga oli mulwadde ng'obonaabona era bazze okukiina abaana bo bano abato abafaana bwe bati, n'ebbanga lyamaze Lubaga tebalinnyeeyo. Wabaawo eyalinnyayo agende akwate omuze ategeeze eggwanga nti nagenda Lubaga n'endaba Ssegiriinya. Abo bonna be mulaba bali awo abeeserejja ng'abasezi kusengejja. Kino nakyo ekisinga obulumi, musajja atunga alwanira obulamu bwe babadde mu constituency nga balamuza kifo ki. Alasisi w'e Masaka Washaka Kamada asabye bannamasaka okweyisanga obulungi n'avumirira ebibaddewo. Si kirungi era nze ku lwa gavumenti nkivumirira era mbasaba nti bweba nkyali alasisi wa Masaka situjja kukkiriza mbeera eno okubanga yetutambuza, tetuli mu ddembe, sitwagala muntu kutabangula nga
Yena mwandu w'omugenzi Segirinya Fatuma Nanfuka ne muganda wa Segirinya Naiga Ruth beebazza nnyo Parliament olw'okukola ennyo okujjanjaba Segirinya wadde nga tasobodde kuwona. Tulina kyakola okujjako tubasaba okutubeererawo lw'abato be tusigazza. Tetumanyi kiki kiddako eri obulamu bwabwe. Nfugambidde nga neebaza mwami Mpuuga atubeereddewo mu buli ngeri yonna, mu ddwaliro nga yatulambula nga yalwana mu buli ngeri yonna, neewunya okulaba ku bino ebigenda mu maaso mu butuufu nga bitumala mu maanyi. Mulekwa Shifra Nagirinya yeebazza ababeereddewo kitaawe. Kitalo nnyo ekyokufiirwa daddi wange Segirinya Muhammad. Neebaza bonna abasapootinze daddi wange nga mulwadde ng'awonye. Mbeebaza. Okusinza ku mwogezi wa poliisi mu kibuga Masaka twakasirye okutwaliza awamu okuziika kutambudde bulungi ng'era basobodde okuwa obukuumi enjuyi zombi. Okuziika kugenze bulungi era ab'ebyokwerinda bakoze ogwabwe ne babeera nga bagaba security ku biwayi ebibiri. Ebyokwerinda binywezeddwa ng'abasirikale babadde buli wamu n'okulambika ebidduka. Babadde batunda ebintu ebitalimu obwedda beetalanga namutala omunyagika ente. Sente zo tewali wadde kubanga zaakacyankala. Abaana amaanyi g'abantu gali eno waggulu tetukoze lwansonga emu Mpuuga yatumamaazizza. Bikoze kuba ebintu byonna bikyankalanye, eno bategese mu kisaawe, eno waggulu bategese. Bonekiza yakusakidde gwino ku Bukedde TV.